Katikiro ngayingidde walole abe nojja n'oyita Katikiro ga Katikiro olabusiza busembule Katikiro tebifaanana abiina olwesitiibwa nze nabanga okumanya isi buli munene nti aba mugagga abegatagudde mu kigambo tolowooza mugagge ogenda owulira nti omulimu gwakola nga basesa abantu ku leediyo abegenda ate gino emyaka gyantono abulako kuloga ekitiibwa Katikiro tuludde okulaba ne maama tusazimaaba basole bajjabwa tunatandika kukola mulimu gwaffe seketweyanjule bonange tuli basajja balajja tulinyene wajjazebanda bagwene bubere ekisimu kyokimanyi banetera ekintu kibinga kuba mumpi bannange zera nasaasira omusajja nga mukazi ng'alina omusajja omumpi zeremba mukazi ng'alina omusajja hayikyeno bannange nyinza omukolako effujjo buli kaseera ati abaana nene mukubira munyamala ne mwentoga abaana batonyiza sitegeddegebakubiddemu kati museka ki kasale bwe muli bazadde ate kwambala bino ku wiikendi woowe era osanga dadi ng'azanya n'abaana n'obayitako nga bali mu lujja katubeera ng'ozanya n'abaana kyokka taata waabwe gwokaleese kazanya katubeera ng'azanya n'abaana gwokaleese kazanya eka kukubo mama bano abaana tebanadda ku ssomero kumbe omuzadde waabwe gaali owekitiibwa Katikkiro osanyusa okulaba Freeman taata osanyusa okubona nga tunnakola kintu kyonna ebyamazima twetaagayo ku ssente wakati w'obukadde 2 n'obukadde 2 n'ekitundu tetutasabaasaba ekirala ennaku z'omwezi nga 8 Okitoba Madura Takiko tuweza emyaka 10 nga tubasanyusa mutukubire kugaliza amaanyi twayagala dde okujja ey'omukulu totuwotikanaye oba bisi naye olwaleero nga tukozesa amanyi g'omuzindalo guno taata tukuyise gw'omugenyi waffe omukulu Sheraton Hotel tugenda wandika bbaluwa tukigambye ensi yonna era nga n'abasisita kino tetugenda kutuma tugenda lagira otutundireyo n'emmeeza nnya emmeeza ya miliyoni 3 nawasoloza ettafaali emmeeza nyeze zinakulema Tata Freeman tuweza emyaka 10 nga tukola omulimu guno so twetaagayo ku ssente tulabike nga naffe tweddaabuda banayo taata oba ntandikirewa tusanyusa okulaba mwebale nnyo abali ow'emyoyo naye neebaza nnyo olulimi lwaffe Oluganda situvodde mu nnimi ndala lwawufu nnyo babuulira katugeze katugende abasumba babuulira owekitiibwa babuulira ngaali ono mu Buganda walwafunula ayayayayayaya haleluya ani omusumba omukulu haleluya mukama mulungi kuva ddi nga njogera oluzungu mukama mulungi muntu gwe mwenda gwe oba omukyala gwe nange oli waneeto mukama akwagala yagala mukama akola ebyamakero lwaki ngamba ekyo bikula Matayo Njesulo y'omunaana wagamba watya nti mwenna namusembeza emmeeme anti webeera yesibiini amina mami kati mama mu luzungu kyeki nagenda eri waggulu genda ewaffe Arua apaati moyajumani awo bitabuka fiyono epasita leeta olusipiidi ye omukyoli yayirira kimbali. Praise the Lord, brothers and sisters. Kepini wala chalo ikidi moyora kwero kwenderwin ana chalo kwero kidi wuru walu gwaro mini chalo wini ala keberwe ana chalo wani kidi oweru ina ala kuni pidwari ina chalo wiki pedo manya wikiri ana fili wasili basiru zuru mekwani wala chalo kini berwe ana kwa kina kawa pedo Musumbatu yamu. Open Matthew chapter 5 verse 26. I want to tell you, brothers and sisters, tonight, God loves you. Tell your neighbor that you're going to get a miracle tonight. You need a miracle. Everyone is here. You need a miracle. Tell your neighbor, I'm going with my miracle.
abaganda omukyalo omuganda bw'omugamba ekintu banange kozi bamugambira singa osuubiza omukyalo omuganda omugamba nti ngenda kutwamundo ngenda okugirako n'ettaka miliyoni 5 gagamba ababbi ne bwe bajja mu nnyumba nga miliyoni 5 galyawo n'omukyalo omuganda ogenda mukolako mukola ababbi bamula muttamu atisibamu naye nga tayokedde gye siri ababbi bajja bamusanga yebasa ababbi bajja webasi bajja kati oba webase wulira ekibaawo nga ababbi bayingira owekitiibwa webake bulungi nebasi naye nemukama katonda obaka ku kitone saizi oyolina sente gananya kutanga olyako sipima madwate olina kuba muddenka gonosobola kumutaata abana wansima bane bwoba kati ngoba kati obalina kubanga oyimiridde buli kaseera webake obalina kubanga oyimiridde buli kaseera webake kati kirosesenya twawulenge wano otwawudde ulina ababbi bwe bajja ng'emiliyoni 5 ziri mu nnyumba abakodde mama kabege kasente basirika owe mama sente zibawafunye sente tetunyedde 10 abaana bagabo babadde bawagawunya sente munanga limule bwafaanana tetunyedde ebitaototira bwerere tuyina emitwalo ebiri mu nnyumba kino twenyakola bana kyakusomero kuba tatutondesa obwana owe mama owe tata nzitandesa obwana wabaamu ekisa naye omukazi akoze eki kati wabaawo omulala eddamu webake tofaayo zuka baba niti okobati baba baba tieno ngebe kutuzira sente waile ono wakyambia baba tutende twetesete aye baba namutusi ogesa nogema miliyoni zaffe zinaataano waliwo omulala agera ddamu webake nkuloperaononese ennaku zonna byebambala ababbi lwate webaka bulungi banaga bintu buyongi kyotekagana namuyiwa omuntu yesobole kaniso liso ate banyiza obukuma buli muntu okwesootinesootitempo ababbi bajja leta sente mukolo kiki twagala sente kyogamba muli babbi leta sente tata tetulina wadde ekikumi okakasa tetulina mukulu leta sente nzakulira oluyonu otutuseero n'obusente kibira wasoka batukola emirimu mukaaga zitwale tusoko kirere kakasata mugenda komaewaliwala emirimu mulala zitwale zibawasaakabulijaku kakasata mugenda tugenda komawo inama eziri ku mobairo manisonere namba yozikuwezezesegese agenda kusaba batukuye ekifaananyi n'owekitiibwa wano katonda kino wekitiibwa tugenda mu America tugenda balaga tubadde ne Katikkiro waffe wabugaife tutambula nnyo tusinga abumukiibu naye aba agenda nebweru baali masaka nga batudde omuzanyo sokaleka muganda ate tumanyiza ono kagatinde how are you? In which country are you from? German. Good and talk. Oh, you are here in Chile. What do you Chile? You came on its broom. Yo, shit! Yo, you were hey, mama. So I want to tell you something that you want to tell me what? No, I'll put you down. I can put you down. I'll put you down. I can put you in front of you. I'll shoot you. Shoot me, man.
ez'Amerika abazungu kati ezaffe ez'edda wakwezaffe zikusemu wekiri ate mukibi atuusiza firimu ajuli wabula baganga bamanyambya mu Hotel Rwanda era mu firimu ezo z'abatemuteku yali omutemu Hotel Rwanda byakukira ddala naye ezedda nga byakumala kwekanga ezedda zetwalabanga ekira Uganda zabangamu eddogo lingi kiwa musiitwa sagga naita mu lujja lwange otima kiwa nno yakukukuba ettalo njabala tolisanga muto njabala okimanyi nti gwe ne mukazi wa mundoga wagamba konja kukuba esasi linkube kiwoloza saga linkube osiitwa kiwafafa Rajiv tutafulumaleka Suniru kale ali zulu Rajiv okuba bagwala n'odingi edi ajene mundu agona we amanya walungi wali kati babikira mukyala we nti Patero bamuse mukyala wajja Muje, komeo. Mwongera amanya gammwe. Domestika ngabi. Abagabi twekubingaliza abantu. Zamusingako obuwanvu mu Franka. Ndio nikola sente nampita kiko. Tumetunyonyesa tuweka sente. Rabanga bwe bangala nabo nange nsasira olumu. Mmanira kubeera bwentyo. Dr. Sekitoleko wali wano wansambya